Okutuukira ddala mu mwaka gwa 1896 Kooki yali kitundu ekyetongedde ku Buganda ne Bunyolo nga kikulirwa Omukama Edward Keezeekiya Ndahura owookubiri, muzzukulu w'Omukama Bwohe, agambibwa okutandika obukama buno mu 1696. Okunoonyereza kulaga nti Bwohe yali mulangira omubiito okuva mu Nyoro Kitala eyakulembera abagoberezi be okutandikawo obwakabaka. Ono kigambibwa yafa mu 1740. Kyokka olw'okuba yalina akakwate ku Bunyolo, abakulembeze okuva e Bunyolo baasigala n'obwetaavu obw'okweza ekitundu kino era entakera baalumbanga Kooki omusaayi ne guyiika. Nga bituuse wano, Omukama Ndahura eyali munywanyi wa Kabaka Mwanga owa Buganda yatuukirira mukulu munne n'amusaba obukuumi n'akkiriza Kooki waakiri efuuke essaza ery'enkizo mu Buganda. Endagaano eyogerwako yakolebwa nga 18 Novemba 1896 Emmengo mu maaso ga Kamisona wa Bungereza mu Uganda Ernest James Lennox Berkeley ku lwa gavumenti enkuumi, oluvannyuma n'eteekebwa mu nkola okuva nga Nnyamaayi wa 1903. Okugirawo ddala akakunkuna, Ndahura yasaba ensalo za Kooki zikatibwe ku Bwakabaka bwa Buganda wansi w'obuyinza bwa gavumenti ya Nnaabagereka wa Bungereza. Kino kyali kitegeeza nti waakusigala nga mukulembeze oba chief owa Kooki ng'ekitiibwa ekijja kyali kirina okufunibwa era Ndahura n'alonda ekyakamuswaga. Kyokka oluvannyuma ate Abakooki baatandika okwagala okuddamu okwetongola nga bagamba nti nabo balina okuba obwakamuswaga obwetongodde. Mu mwaka gwa 2018 waabalukawo n'obutakkaanya Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yagenyiwalako mu Kooki ekitabasanyusa nga bagamba nti singa anaakyala alina okubategeezaako Katikkiro bye yayita ebyekyana ekito. Weewuunya omuntu ava ku biyamba abantu ate n'adda mu buzannyo bw'ekyana ekito. Tetugaana muntu yenna kujja mu Kooki kubanga naffe tetutambulira mu Kooki yokka. Naye kyetugaana bw'oba ojja ku official visit ng'ozze mu Kooki n'ojja ng'ojja otyoboola ng'ogamba nti teri bukulembeze babaliyo b'abaana bato ogenda oyogera ebigambo bwe bityo, ekyo tukikondeminga era tetugenda kikkiriza. Ekyo bwe kitaabamalira baatongoza n'ensala eyawula Obwakamuswaga ne Buganda. Nti bw'oba otuuse wano manya nti oyingidde mu Kooki. Ekipande kino kiwandiikiddwako mu nnimi bbiri. Kuliko Oluzungu ate kuliko n'Olukooki. Era bw'okisoma ebigambo ebyo bitegeeza nti tukwaniriza mu Kooki era otuuse mu Kooki. Kati oyinza okugamba nti ekirooto ky'abantu kyandiba nga kituukiridde oluvannyuma lwa minisitule y'ekikula ky'abantu etwala obuwanga n'ennono bwe yafulumizza ennongoosereza mu bukulembeze bw'ennono era ne buteekebwa ne mu kyapa kya gavumenti kiyite Gazette eyafuluma ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno nga 8 Maaci 2025 Bululi ne Kooki bwe byawuddwa ku Buganda nga balina n'obukulembeze obwabwe. Minisita ng'ayita mu tteeka eryo erya Traditional and Cultural Institutions Act 2011 yawandiika ebbaluwa ng'awandiikira Uganda Gazette ng'agiwa list ey'abacultural oba traditional leaders abamaze okukkiriziganyizibwako babeere gazetted. Okusinziira ku ministry waliwo emitendera egiyitwamu okuteeka obukulembeze bw'ennono mu kyapa kya gavumenti. Institution bwe ziba nga abantu batudde ne beekolamu omulimu bawandiikira Ministry of Gender. Bwe bawandiikira Ministry of Gender kyekyeŋŋambye nti Ministry of Gender etteeka liri lyenna kutegeezezzaako ligiwa omwagaanya n'obuyinza kati okuwandiikira Uganda Gazette n'egamba nti okay okusinza ku kyetufunye abantu bano mubateeke mu Uganda Gazette. Kitegeeza nti bwe baba bakuteese mu Uganda Gazette awo otuuka n'okufuna support okuva mu gavumenti nga support gyewa cultural institutions. Bawa kingdoms zino milioni 6 buli mwezi nga emoluments oba nga ssente ziyamba kingdoms oba offices obwakabaka oba bakabaka. Tumubuuzizza oba kino kyakumalawo enkaayana n'okusika omugwa wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'obwakamuswaga oba kyakwongera kusajjula mbeera. Ministry of Gender omulimu gwayo gukoma ku gazeti. Operations ne work plans za traditional institutions
obwo obuvunaanyizibwa bwabo bwe kikwatako mu institutions. Kyokka Joshua Kyalimpa omwogezi wa minisitule y'ekikula ky'abantu agamba nti singa wabaawo awakanya ebyo byafulumidde mu kyapa waddembe okutwala okwemulugunya kwabwe mu minisitule. Asobola okuwandika mu butongole n'awakanya ebbaluwa n'agisindika mu Ministry of Gender. Bw'aba nga tafunyeemu kuddibwamu kumatiza asobola okusiikinga redress mu courts of law. Ababaka ba Parliament boogedde ku nsonga eno. Mbadde nga mbateeka ku nninga nga mbagamba nti tunaakomawa okulaba nga buli lunaku wabeerawo kingdom emeruka. So why don't we gazette? So bwe baba nga bagazetinze kingdoms ze tulina, it's a good one. However, tulina okulaba ate nga tustopinga oba tukomye tuteeke ekkomo ku buli abalowooza nti bwe buli bw'okulawo gurupu y'abantu 10 ng'eyefuuse kingdom. Gavumenti eno eya NRM ya Mwai Museveni akubye nnyo okulaba nti atema mu Buganda n'abantu baayo bwe twali twakkiriziganya bulungi nnyo kuva dda nga tukolagana nabo ng'era bali part of Buganda. We tukoledde emboozi eno ng'obwakabaka bwa Buganda tebunavaayo kubeerako kye butangaaza ku nsonga eno. Susan Nanyanzi, agafeeyo ku Spark TV.